Management chemistry. Libadde essanyu jjeleere wali ku ssomero lya Seta High School campus Kigombya mu district y'e Mukono. Abayizi wamu n'abasomesa we babadde bajaguza oluvannyuma lw'ebigezo ebya siniya ey'okuna okukomawo ng'abayizi bonna 317 be baatuuza bayitidde mu ddaala erya result 1 oba erisooka era nga be bamu ku basinze okukola obulungi mu masomero okwetooloola eggwanga lyonna. He's so good to me. He's so good to me. He's so good to me. Bw'abadde ayogerako eri bannamawulire omukulu w'essomero Songa Ramadhan yeebazizza nnyo abazadde olw'okubeesigisa omulimu ogw'okusomesa abaana baabwe. Olunaku lwa leero tufunye ebibuuzo byaffe ebya senior 4 nga twatuuza abaana 317 abaana baffe bonna bayise nga grade esembe ebadde C majority balina A B. Tulabye olunaku lwa leero nti performance ebadde nnungi nnyo mu masomo ga science nga subject esinze ku ssomero kuno yabadde ya chemistry abaana bonna bafunye A ne B. Yono olusomo yeno kirasi yaffe gye twatandika nayo nga campus eno era tujanyumirizaamu nnyo okubanga ateggyeyo ekifaananyi kyennyini kyetwategeka. Twebaza nnyo abazadde ba kirasi eno twatambula nabo okuva nga tutandika essomero paka era babadde batusapootinga. Twebaza nnyo board of governors etulambika etutereeza buli kimu etuwa amaanyi okukola. Netwebaza bakama baffe ba directors okutuwa nga batuwa essente buli kye twetaaga okubanga batugiwaza buli mu kintu kyonna kye tuba tubasabye era nga babeerawo okutulaga ki kye tulina okukola. Tweyama nti nno tetugenda kukoma mwaka guno naye tugenda kweyongerayo era nga ffe abagenda okuba nga tusinga mu new curriculum mu myaka egijja. Ate ye Bazibu Po amyuka omukulu w'essomero lino atenderezza obumalirivu bw'abayizi oluvannyuma lw'okuba nti essomo lya chemistry mwana twante lye basinze okukola obulungi. Tusanyuse nnyo leero abaana baffe bakoze ebibuuzo bino ate ne bayita bulungi ng'amasomo ge basinze oyita baddemu chemistry, biology, mathematics ne geography. Ate abaana bano baali bakozi nnyo. Bano abaana be twatandika nabo mu 2020 ng'essomero litandika n'ekijaguzo ky'emyaka 2. Tebatukoze bubi, balaze nti system ebagasseeko baddeko abaana abanene abayingira nga bava mu byalo eyo nga bali ku scholarship. Naye mwana atubeerekereza ate ne bakola bulungi nnyo ne max okutuuka okubeera nga zitusanyusizza nnyo. Ffe nno obubonero buno tubu attributinga ku Katonda okubeera nga abaana twadde tubawa chance ne badiscussing ate ne bakama baffe abatutaddemu sente ezikola omulimu guno nyingi. Abasomesa balina okutendekebwa ate ne badda ne mu baana ne bongera obbalaga ebibuuzo nga bwe beetaaga okwetegeka engeri gye babiddamu. So tekibadde kyangu naye olaba nga tufunyemu obubonero buno. Ffe tusanyukira Mukama abaana bamazeeyo adde bawezeeko ate nga n'amasomo ga sayansi bagayise. Tulinze kulaba bye baagala kukola mu elevu. Mu kkowa lyerimu eryo abamu ku basomesa batunnyonnyodde obukodyo n'ebyo ebimu ku bye baakozesa okulaba ng'abayizi bano bakolera ddala bulungi. Ebyatuyambako kubanga ba director baffe batusapootinga ne HM Mr. Songa netugenda mu workshops netumanya tetulina okusomesa ekituufu. Bwezi n'abaana ffe tuba tubasomesa tubengeejinga singa horticulture muda tutuwandike buwandiisi tubengeejinga ne baba nga bamanyi ekyokuwandiika. Ebyo bimu ku byatuyambye because n'ogenda ku workshops n'okumanya how the new curriculum is taught. Kubanga new curriculum is interactive. When you engage students no engaging mu lessons bategeera ddala kye balina okuwandiika. New curriculum eno si yakulaminga wabula omwana alina okuba nga ategeera. So bakama baffe batuweereza mu workshops zituyambako okumanya ki kye tulina okusomesa ekituufu. Ebyo bimu byatuyambyeko.